njagala kuzaayo ku principle kati president wa kibiina as we speak teri atamuyita president. Yes. Omulabamu omulamwa gw'okukwata eggwanga lino bwe tuba tutandikira. Let me take you back. Nze nasooka on a national TV yes okugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwesibwa kwa president. Thank you. So tosobola kubanga gwe mulanzi nga tebyolanga tobikkirizamu. Naddala nga gwe pioneer mulanzi nga gwosoose okulanga. I wish NBS sees me here. No, not NBS. BBS. Nga balina history. Nti tosobola kulanga kintu ky'otabelievingamu. Then oba wankwe. Then to drive it era n'obuwagizi bubaddewo era twale kawempe obadde ombuuziza ku titles. I cannot say I'm sorry to be who I am to Bobi. No, I'm not sorry. I'm not God. Don't make the advantages that I have to be disadvantages. I'm advantaged to be with the person who trying to run, fighting to have the biggest chair in the country. I must be advantaged. But somebody wants it to be a disadvantage to me. No. But the person who's advantaged me, nangati nsangidwa nga nina weetuuse. Qualifying okuba minister sikwensaba. Qualifying no example. Onzijukiza kaya nze siribeerako minister. No, qualifying no. Naye omuntu yakunafuyiza ddala to be ekipapula bwekitali whatever. No, but ate tugezaako okuwa ekitiibwa tukuba kusoma nyimba okuba zitukuba n'ebyali tulime tubagezaako bikola. So ekikulu wasoma ekikulu you have experience as far as so wabeera mu advantage nga afuuse katugambe president. I don't want to take advantage because Katonda ampadde chance. Nagala ku stay because some people really when they come with their family, some people especially I think about no opposition bannaffe batugamba wotandika okwogera ogamba nti bino si bya family tokezibwa kwogera mwami yawe bino si bya family oba kyakibize mamu n'agamba no ate osirika otya lwaki osirika mwe mugenda okuba mu kintu wano ng'ekintu kigize then ogamba nti kakati ono omuddemu ebisaanyizo byo birina kati ne nasalawo nze now first and foremost okay it's up to you to call my brother your brother but again nze mulimu like okumbeera mugamba nti muwagira. Number 2, I'm a Ugandan like you are a Ugandan. If you're talking about politics, okay, family tugize wabbali. Uganda yaffe fenna. Era akayimba kenyimba ke marketing ekagamba Uganda yaki yaffe fenna ate tumala. Fe aba Fabrication Media Uganda Limited tusangibwa Bugoloobi ku Kinawataka Road kunya okulinaana Tree Shade Nursery and Primary School nga fe bakafulu mu kwokya mu kudesigninga n'okukola buli kimu gambanga branding, concept development, interior branding, wall branding, okutunga engoye zonna ez'amasomero, ez'ofiisi, embroidery ng'olwo tutunga ku lugoye ne tuteekako design yonna oba akafaananyi konna nga tukozesa wuzi, signage printing, promotion material eza buli ngeri, tent and activation tables, gondola fabrication ne 3D designing, eno nga ya computer, screen printing, material fabrication, van and vehicle branding, product display units nga buno bw'oteekako ebintu byo mu supermarkets. Janguko Fabrication Media Uganda Limited wano e Bugoloobi ku Kinawataka Road kunya. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu zino wammanga ku 0777 44 26 9 oba ku 0701 04 69 62. Tusanyusa okulaba era tujja kolagana nnyo naawe.